Shalom. Inze sina kyenandibadde singa saali na Katonda kubanga all time nabeerako Shalom ne mpulira ng'oba njagala kuva mu bulamu bwansi nga bintamye. Naye lwakuba nti nina eddiini lisogwe Shalom bano abantu basobola okuvuma ebintu by'ekisiru. Kati laba wano Gogo yafa. Ne wavayo ennamba y'abakazi abakulu abali bolowooza nti balinamu amagezi ne bagamba munze yatta Gogo. Naye ng'ekimwogeza ekyo afa likes, views, afa comments, naye tamanyi statement gy'akola kyegenda ku affectinga. Eimu yaabwe yali yakunkyaya Banyarwanda. Naye laba Katonda bw'abaswaza ate Abanyarwanda banjagala nnyo. Kati kyemmanyi buli yali akola propaganda oyo muli eyo miyayumwe kibaluma kubanga kyemwali mwagala tekyatuukirira. Buli kinoomu eyakola video against me ku nsonga za Gogo. Omanyi waki Shalom ennaku zino olulimi lwakyukamu? Shalom nako okulinnyirirwako abantu banninyirira nnyo because they thought my nature is soft. Kati leero kambagambe miyayumwe each and every one of you buli yankolera video ya Gogo ng'ompaayiriza muwulira mutya nti kati Abanyarwanda banjagala miyayumwe yoyo gwe bayita Katonda. That's God Shalom. Nti oyinza okukola ekintu okukakkanya Shalom Katonda n'amusitula. Tunaakuyimusa buyimusa. Shalom genda otunule buli omuntu wagezezaako okunzikakkanya Katonda ansitudde. Gwe kyetegereze mu bulamu bwe abantu bona nze kyobulanga nti Shalom byebyo ebintu ebinjagaza Katonda. Omuntu ayinza okuvayo n'anninyirako ebisooto n'anvuma n'anzivoola. Mweyo moment Katonda mwampanikira. Olinga akuvoola kakkanya. Kyola nze njagala Katonda. So nkunnyonnyodde nti incident eyo yabaawo, omwana afudde ebirwadde bye, sigaanyi kati Shalom mulaba nga wetunyumya kati. Nenkera nenfuna ekizibu enkya. Mulimu Abannayuganda basirusha bayinza ogamba Shalom yamuwadde obutwa kuba balabye mbu olina giraasi alabika yanywedde ku giraasi ya Shalom. Ye yasembye okukola naye lujo nga takola naye. Some people don't use logic before they switch on cameras. Naddala mu abateekako lives. Temukozesa mitwe gyammwe nga mugenda okwogera. Oteekako live otaddeko omuti totegeera bulungi oyogere eby'ekisiru. Ye naba n'omusajja omukulu omusajja mukulu gwe nalaba. Wali yava n'agamba Gogo tannafa. Oyo naye muveeko. Ekyo nakyo kinywa enjaga. Kiveeko. Kisiru kati twamuziika gyali. Kati akolayo endala ng'agamba afudde. Je bigwa bera ku TikTok. Anti ngwe nti kisiru kinywa enjaga. Kati kati teyafa. Oyina omulaba Gogo akyakola video za goodbye. Katola anti awo nkugambira kati gwe muyayu gwe video wagirekayo ddayo gitunuuli. Ddayo gitunuuli omanye nti oli musiru weekube mutima gandi ndi musiru. Ebyaddala. Kimanyi kigenda nasalamu n'eno video kyagala gikolera duet. Kyekikulaga nti oli musiru. Kati n'eno video genda kwagala. Omanye omusiru ne bwakola ensobi tamanya nti agikola. Bagati agamba kati n'eno video kigenda gisalamu kigambe. Amazima teyafa kubanga kisiru kinywa enjaga. Kisiru ekisajja buli munywanja gamba musiru. Si buli munywanja gamba musiru. Ekyo ekisajja kyo specifically kisiru ate yenga yo omuntu. Kyemanyi kisiru. Oshegera. Ate kigenda kunkolera video nesizira bakuba na ku blocking. Kati beereyo ne video bye ebitatambula gwamanyi. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa.
you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey Y, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi nga Mickey Y natambuza mu lugendo lwe olwa music okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV. Right now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, Ne. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tukuteka ku meza. Jebi njite mu kamera wa Mayoke. Uncle Bruno amala. Ni pazo yagamba Bruno keta so akujja no mu mfufu mu sente za campaign. Nyeberere nga yenyiririra. Kembeze wano mpola. Cheke wano. Aya bas. Tunyirira okufa nenza ataniranze mze muddugafu. Jebi omulaba akaviri. Gwa mu inspiring ndowooza Canales. Monoka ya mami jenyirira. Moka ateka manyirira bambi. Nange nefuna sente. Eno kanyemo kajenjagala. Kaya bantu bali basale ekigambo nje monoka si. Yiyo givugire emyezi gibweta. Agamba ya boni. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Katwele kigambo it is happening. Menya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Twaziza basabu abiri kenda. Kongura. Sawa natukwate emitwalo 3. Kongura. Zina interview je ninzi. Eriwa. Ya Jade ngabula penge bakola interview ne mutani we. Jade nyanya myaka nga 7 okuva kati. Mugaye angeba dad what were you doing? Mugaye mwana wange nalinga ta. Bwe ngakunonya ontale kusomera brera gyasomera. By the way but we sikala. Nugenda yo by. Njagala atandika osoma omwaka ogujja. No, omwaka ogujja Jade ngina kutwala nga kwa Jade. Bajja kuwa scholarship. Bana kindakera. Tuina gile ina wali je batandikira abantu ne baleka bamutekeri ku internet. Njagala yo tukubanja kata ko soma nga myaka 2. Mulete tumutwale. Omwaka ogujja njagala. Madam Agiru, Madam Diana. Liruddawa. Liruddawa. Najira oku. Ye. Najira wano. So kati jinya agenda ku Giru. Madam Diana, oli wano olaba I'm bringing my brother Shalom mutabani next year ne mutabani wa Gondi. Ya ina bana biji basomera. Alan Hendrick. Pepper Daddy. Ni Anika Nsime. Abana bali awo. Okirabye. Yes. So Jade nyesayo nagiru emukutte. Yes. Jagata nke abenga ali mana kulenga ali very fast. Ne mwala wale signature je yali asomera mpinga tanaba kusenguka. Wenye aina shuba nani wona. Aina shuba kudavira. Tugena gene tumwagire muno. I think November December. December. Yes. 13. Tugena wagira racing. Musajja wangoyi. Yes. Nganya ngatunyumyemu embozi ne kasera nerabira. Omukula ne olusa abera bize mpola. Uncle Bruno ogamba otya. Jenjo gamba. Wabale kunyirira mwe baserebu betulina mu Uganda. Bagamba oyo nno serebu ddala munya bulungi yirira emasango bantu abayimbi tebanaba abayimbi.
badde abayimbi nga bakyusa amayimbi ennaku zonna kuba bafaana bulungi. Si bonna. Naddala ababeera eno ekyanja, abaana b'ekyanja eno bintu beeteekamu ssente, beeteekamu ebirungo abaana b'ekyanja. Okimanyi Bruno, gw'asinza osika abantu bonna abali mu spotlight okujja ekyanja. Gw'abaagazizzaayo. Shalom, mazima ddala emirembe egiri eno tugudoyo togiwulira. Aye kyenjagaza eno saidi z'eno. Eno omanyi eno kyanja Nigeria ntinda ebintu bifo bijjuddemu abantu tebalabisa. Ni bwakulaba Shalom mind their business. Tajja kubuukira Shalom nabo bakutunuzeemu essimu. People mind their business. Kyobulaba I feel oba comfortable ng'oli eno. Abantu b'eno omwana bamindinga business. Ayinza okuba akwagala ku mutima, ayinza okutolera jambo. Netajja kutunuzaamu simu. Ne mulimu ebitundu ojja kuba wakayingira supermarket Shalom wamme wuuyo. Wuuyo mbisiripa bya layisi. Sekishoni. Wuuyo mbisiripa bya layisi Shalom. Wuuyo akkirira. Mumulabye. Nagenda era ogende supermarket eri awo outside awo kajje kalina abiri awo. Twatwa akayingira. Daddy J, boys dormitory eri echa. Annange. Ulire nakunge kuluma. Namba kati yayogera byaki. Annabi mubuuzizza. Naye mwatusubya ssente baana mmwe. Ssente Brunoke, ssente twali tutuuse ku Sava Shalom. Naye simanyi shaitwani kije baatusindika. Nze Brunoke atoka nengamba. Obali ali dogo. Like ali dogo. Waliwo omuntu yalaloga boys dormitory gwe tulina okuzuula omutuufu. Kubanga tiripazo lwaleeta ssente, twalina oluganda, twali tweyagala, ne ssente twazirecevinga, ne muba happy. Nimwaita ebbanga ne mwegugumbula ku bya ssente. Kimanya ate ssente nga bwe zaaliwo twali oke. Ate kumanya boys dormitory waliwo yali agiroga. Nze nina time nabaitya ddiru nga ya $5,000,000 ne bagiwa bakenzo ne Sindi. Njijukira. Oyo musajja wa gundi. Yali atutwala ku $1,000,000 yani erinnya njirabidde bannaye. Je bitujukize ko musajja yali atunde ngwe kola base. Yali ani omusajja yali atunde ngwe ze bay ennyo. T-shirt nga ya $5,000,000. Atundira size ne wa? Ntinda. Waliwo ne Gabriel Abba collection. Oyo Gabriel Abba collection gwatuleetera. Omanyi fa abanyo okulanga gunja ya boys dormitory. Yali ayagala tuwa $5,000,000. Naziwa Kenzo ne Sindi. N'owulira obujiji. Wamma buulire. Nateeka mu group ne mbagamba omugaga yagala tulaba. Eddogo eryali ku balenzi ba boys dormitory ne bagamba mbu omugaga abasange we bali. Ekyo omuye yakyogera si ffenna. Kampolerezeeko abamu. Omu ye yagamba. Bruno Kenza abagagga abaagala atusange bwe tuli. Twatugenda bba ne ssente Bruno Ke. Nali mplanize ekintu ekyo nga tugenda kukikolamu. Waliwo n'omusajja yali ayagala beera manager waffe. Ng'aguze drone 3 tugenda sikake boys dormitory. Nga tutambulira mu drone. Ng'aguze attire nti ku Monday boys dormitory ejja kwambala byeru. Ku Lwokubiri boys dormitory eno yali egenda kuwamba ekonkalinge East Africa. Kuba yali ayagala tusooke tuve Uganda tukwate Rwanda tudde wa Diamond tumale tukisigenga temba na Kenya. Omusajja yaleeta proposal ng'asooka okutuma nejinga yali ayagala sooka tuwa ku miliyoni ebyo. $5,000,000 buli omu agenda ne10 yatandika otunoonyamu ng'egyatujjamu ssente. Naye shaitwani yali ani andabisiza Bruno nga nina $1,10,000 nga nzikutte. Shaitani yali mbalenzi ba boys dormitory sigirabangako era simanyi kyabaawo. Ngenda okuwulira mwevumye simanyi olinga akabina ka gundi simanyi olinga nga ki era boys dormitory awo weyakoma. Najjukira nga tugabanya ssente awo. Tukikaye twatuulanga wano. Manyi boys dormitory yasooka twatuula awo twagikolera awo. Twatuula. Tuplaninga trip ye Zanzibar. Tufunye abantu abagatwala ku bwereere. Baali bangi. Nga bagaa tutwala Zanzibar. Kali nno nze neriri pazo baba amini atuzaayo Zanzibar. Nanga ngatteko. Baba amini. Baba amini agenda tuzaayo. Baba amini, yes. Yagala njagala mugende mu mulemu. Nanga ntwale, nange byempisemu bingi. Kana n'ekivulu kimpuba nga 29 November Friends of Shalom Volume. Ate ngo Bruno n'okubaawo. Nina okubateeka Shalom kubeererawo mba mubi. Ate ndeta live band ojja tukubaawo. Nina okuyimba nga nyimba ennyimba 10 nja kuyimba. Oh, not tukuba. Ona live band. Kali kubera kino kimu. Wajagala era lero njagala ku appreciating mu bantu bemmanyi ambeereddewo omukubira essimu emu najja bamwita Shalom. Shalom is a real guy nti woba olina ky'omwetaaza nights zange zonna ajja
ogenda kunvumya abaana ate andi bajja tugatta babiri amazima era awaana Shalom bonna basiru abo tojjukira ebyo byagala nalyo katuvuma okufa ndi wa amazima naye Shalom bw'omwetaagira abaawo ate Shalom kizibu nnyo okwetaba mu mboozi zirimu okuvoola mukwano gwe oba mukwano gwe kiba kibi ekyo ali real so njaga kwebaza ku kintu ekyo Shalom ekyokuba real kyaddala waliwo n'omusajja awo ku Isabella yaŋŋamba mukwano gwe oyo w'ebiviiri mwagala because ali real maviiri gange gano abantu babalaba bantu bakimanyi era Shalom sikala ng'oli real ate we bali kukola hard work njagala okwebaza aba subscriber ba Shalom 256 bantu kati kuwagira muganda ebirikenda abantu bagamba channel tejja malako yiyo weri kweri tulemeza kyagenda maaso kyagenda maaso mpola mpola yes so Uncle Bruno if you had to take back times obuzibu for Boys Don't obuzibu was it egoism buzibu bwava wagwe in your own perspective Boys Don't kale njagamba nti some of you sija ku setting out kusala yakalimu Boys Don't nze ali kiyenje abasinga mwenna mwalina amanya nze ne Julius Dumba ese walina olikoze Shalom seba wagira ngolina ngoli ku fire nali mwene sali na nnyo juga ati gwe wali mwene wagiraawo ng'otunda putulu akombono yasamira mu Dr. Kalera Shalom mwagire Dr. w'ekisinge bajje 0705271973 ne ochegera ng'olina story ya bishuga mami oli wakabinyo ochegera wajjo you hot cake so Boys Don't yalinga olaba PSG oba Man City ng'erimu abantu bonna balina amanya however what we forgot was that we were supposed to make money kino kigamba abantu ali famous mwenna oba oli famous ku TikTok oba find a way of monetizing your fame don't content. Be famous when you're broke nga tolina sente waliwo omusajja yakiŋŋamba okuva Shalom buli kimu kimonetizing jo twagenzo gayo okumulangira embuzi kana kebera TikTok yange kuliko ba subscribers 500 but our followers nangamba what's the use of numbers if it doesn't make you money kati kyayogedde kyaki anda mugenza TikTok yange sirangirako come on so Shalom nze mulimu n'abantu abanda bangagenda live I don't go live by mistake one ninaba advertisers abalanga nawe two TikTok nayo ina obusente bwayo bweteerako banyanko twa sente mu Uganda walikyusa iyo Inze sewo 1.5 followers balance kati najjeyo ko naye kati waliyo mmeka dollars izo Kiza Bruno kofu ezo live ziri ofuna sente Shalom obulamu bwange nze ndi taata n'abaana basatu everything about me nava mu bintu byaleekereeki I monetized my life I don't want fame without money I want everything ekiriko nti fame oba biki kati tukinali njagala Boys Don't tube nakyo abantu bali batanzo tuwa diru naye ngawe nkuganye nti twalina omuzimu ogwatulumba oba ani yagusindika nga mwe mulowooza fame is better than money naye kirungi kati individually mwenna mwakizuula that money is money era mwayiga era kyemmanyi obukadde ekikumi senga tuli wala omusajja yajjanga ali serious yandetera proposal he wanted to manage Boys Don't naye nga yagala soka atweko $5,000,000 tuzigabane ye tusayininga omwaka ng'ebiri nga yatumanaginga yanoonya engeri gyajjamu Boys Don't center and we were going to he was going to use us the right way he was going to get us endorsements bintu bingi naye nga wembagambye muzimu gwali gutulumbye simanyi yagusindika naye kirungi abalinzi ba Boys Don't kati mwenna mwayigira mbalaba you are chasing the paper sente kati buli muntu kati bala sente yes ekyali byakuddaawo nti tuba kubanga tukyalimu eyo docket osanga Shalom teyandikoze na channel osanga Bruno teyandikoze kiboozi osanga Sandy epushinze mo but buli omu kyampushing okukola ennyo n'okuyiiya ebintu ebirala dawo mpola enze ekyobukadde ebikumi ekyo bibunyuka twati wakitugamba ne tulemezaamu nali njagala bagamba ina n'omusajja gwe n'akasuku naye nga buli wakubira kasuku takwata ngabeera busy andi bwongala nti omuzimu nga gutugoberera was it because akamu kumwe mwali basita omusajja nga neesibye ennyo kasuku nga buli wamukubira takwata buli wamukubira esimu bwaki ate nga ne kasuku tosobola munenya is very busy yeah so ate kasuku yali manager waffe kale nga manager takwata basimu kati obumba bungera 4 obwavu manager watakwata basimu kati kankubuuza Uncle Bruno okwawukana kwaffe okwa Boys Don't
kwatuyambako nga ffe ba individuals okugenda maaso okwepushinga ati nakyo kyatukosamu ko kyatu affecting oba kyatuyamba okwezuula. Togetherness is strength. Kubanga emba wamu lemu yaye Boys Dome yatukanga so creating a topic nebeerawo. Weewawo ne kati buli omu asobola okukikola kati nganze nze nsobola okukera ku maca agenda setting setting kati ngamala ekibozi kitu nakisetting kitegeera buli omu asobola okukikola but when you're together mulimu strength and togetherness. Awo Nigeria waliwe batukubira. One of their biggest thing is they produce quality music, they are together. Aba Nigeria. Beeyagaliza bali wamu okitegeera wabawe babeeramu n'entalotalo naye bali together. Kintu kibakikolanga aba Nigeria. So naffe twalina strength ya tuli wamu. Nti Shalom ayinayo abantu bwe bati, Kasuku ayina bwe bati, nange nina bwe bati. Ffenna tupostinga omulundi gwe gumu. Amaanyi agaali ngaawo. Jjukira twakolanga video zaffe mu kafo kano wekamu. Naye ng'oyinza otusanga ffenna tuli ku For You page Boys Dome ge g'amaanyi ge twalina. But one thing, when people are together, when you're kubanga mwina some level of maturity and calmness, I think there were a few individuals in the Boys Dome that were not mature. Because when you are mature, you understand nti kino kintu tukikola business. Business yagenda wala Shalom omuntu asobola n'okuvuma. Naye ng'omanyi nti nze wenjawukana ku Shalom tetukola ssente ne mubeera mwenna. Wadde mwevuma omanye ebbanga lye bakwatidde Jay-Z Mbwenzi. Ne Beyonce akimanyi. Olowooza Beyonce akimanyi nti kapo yaabwe takola majanga tebali na Jay-Z. Kati waliwo olina okutuuka ku level ya maturity. You compromise, you forgo some things. Olowooza Will Smith akimanyi nti mukyala we bw'ayawukana ne Jada bintu tebigenda bulungi. Kati waliwo otuuka ng'omanyi nti this person compliments me financially, so nina kuba naye. Kati ate ffe kye tutamanya. Ego yatulinnya njawukanye nvudde nkimanyi gyonna gye bali bonna abasinga mwina aba Boys Dome mwejjusa kubanga you blew up an opportunity to make money. Mwiza oba muzikola kati naye wali era twali tugenda kukola extra n'amaanyi gaali geeyongedde. Gwe Boys Dome yatukanga abantu bagiwa na special invitation. Ne waba okyajinga omuntu wali. Otikala twagende wa Muhanji nga ffenna twambadde white ne tula maaso nga tulinga ba white angel. Watukola bubi nnyo. Ate nga twali tugenda fulumya n'ennyimba Boys Dome. Twakoma ku kibaluma ali mitwalo ndowooza 5. No man can curse. Bannange. Nga bulamu bwebwo. No, that moment you go no galembo to for batyo oba what word oba what. Aine kya buli mu Boys Dome yagala okwogera. Kamera nayo yaleeta obuzibu. Buli mwetunuzaamu amasimu, buli mwetunuzaamu temwakalikiratinga nga mwogera bwogezi munyiga ni mwewa ni mwesabula. Well, that's because ekintu kyali kipya nga tekirina ko guidance tekuliiko ki. Ntuka time nga wae. Kikyo naye kirungi buli omwe akola bulungi mulyoke. Buli omwe alina kyakola mpola. Muvuga amamotoka amapya muyina ssente. Kirungi awo nebaza Mukama nti buli kimu katambula bulungi. Nyego mwenye bukadde ekikuburunoke. Tujja funa obulala. Agenda batwala abwerewe omugende mweyagale mubeere omufaafa agende ssente. Aliyo omusajja alina plan etwala Boys Dome ku tour, European tour. Boys Dome yali ekutte mu bantu be diaspora nga bajagala. Ngayagala tusooke tugende Italy. Jikira Boys Dome mwinamu abayimbi babiri. Lwaki obyogera. Ojja kunkalyanko Bruno. Boys Dome inamu abayimbi babiri, inamu Puzzle, inamu Brunoke. Namwe mwali mutandise yimba. Kasuku asobola MC. Natusobola okugamba Boys Dome tumukolanga DJ Khalid. Live in Italy ntuwerekerwako bakwano baffe. DJ Michael Gondi ne Gondi. Musajja kye yali planning. Kyonna ne mukiiwamu amazzi. Twakiiwamu naye waliko. Kwate gwe twayogera nsonga ya kujja mu Boys Dome. Nsonga ya kujja mu Boys Dome anko Bruno. Anze naye wange ekintu kinagi kiraga mwali mu kyonoonyi already. Frontline webeerako abantu basatu oba bana ne mujjako omu eyo already tekyali frontline eba eminyisi. Already bayita powerful trio yali ya Messi, Xavi ne Iniesta. Kati nga bujjako Xavi era tesigala kyekimu. So nze nali nkirabye nga ndaba ddala ebbaasi gyeraga nedda. Ebbaasi dunia. Noga amanyi kasooke mbeesonyiwe. Kangende nkola ekintu kyaye kankole ekibu. Abo atuvaamu awo mwakolade ku Crystal Panda. Bwe mwakozi batanga batya?
Champanya. Banyere kati no yafaate bannange. Ani buzibuze buli enkola n'abantu. There's something people forget. Abantu bolusi bakitwala ng'ekyokusaaga. They never take something that they have with me as a treasure. Nti bayintwina Brunoke. No, si nti twina Brunoke. Tuba tuzimbe something special. Kyekimwe ekyali ku Boys Demetri. We have built something special together. People have loved it. We have to treasure it and keep it working. Sometimes egos getting in between what we have built. No sanga omuntu obagenze ku interview ayogedde byayogedde oba akoze ekiki ekikutulamu ebintu awo. But everything happens for a reason. Nze obulamu bwange mbumanyi nti buli kimu happening for a reason. Shalom. There is always a reason why something happens. Katonda yaba ni master plan. Aba amanyi kya planning. Aba maybe akugamba Shalom va wow. Nawe nkwaga. Kwanza buli Katonda wanzija abantu abayina kyangamba okukola. Ndaba Boys Demetri naga akola kino nava ku kino nadda ku kiri. Buli kimu Katonda abayina kyambalira. So nze sina regrets. I always know that God is always planning something good for me in the next step. Ola kuba oli mulokola ate Bruno kwagala nnyo Katonda. Abatakumanyi banzo babbo tebakimanyi. Nefa akumanyi. Shalom. Nze sina kye nandibadde singa saali na Katonda kubanga all time nabeera kawo Shalom ne mpulira ngo banjagala kuva mu bulamu bwansi nga bintamye. Nirwa kuba nti nine eddiini. Disongo Shalom bana abantu basobola okuvuma ebintu by'ekisiru. Kati abano gogo yafa. Nobava namba y'abakazi abakulu abali bolowooza ndi balinamu amagezi. Ne bagamba munze yatta gogo. Naye ng'ekimwogeza ekyo afa likes, views, afa comments. Nitamanyi statement gy'akola kyegenda ku affectinga. Aimu yaabwe yali yakunkyaya Abanyarwanda. Niraba Katonda bw'abaswaza. Ate Abanyarwanda banjagala nnyo. Bakubye n'oluyimba. Kati kyemmanyi buli yali akola propaganda oyo muli eyo miyayumwe kibaluma kubanga kyemwali mwagala tekyatuukirira. Bali bagaa kukyaya. Buli kinoomu eyakola video against me ku nsonga za gogo. Omanyi waki Shalom naku zino lumi lwakyukamu. Shalom nako okulinyirirwa abantu banninyirira nnyo because they thought my nature is soft. Kati leero kambagambe miyayumwe each and every one of you buli yankolera video ya gogo ng'ompaayiriza muwulira mutya nti kati Abanyarwanda banjagala miyayumwe yoyo gwe bayita Katonda. That's God. Shalom. Nti oyinza okukola ekintu okukakkanya Shalom Katonda n'amusitula. Tunaakuyimusa buyimusa. Shalom genda otunule buli omuntu wagezezaako okunzikakkanya Katonda ansitudde. Gwe kyetegereze mu bulamu bwe abantu bona nze kyobulanga nti Shalom byebyo ebintu ebinjagaza Katonda. Omuntu ayinza okuvayo n'anninyirako ebisooto n'anvuma n'anzivoola. Mweyo moment Katonda mwampanikira. Olinga akuvoola kakkanya. Kyola nze njagala Katonda. So nkunnyonnyodde nti incident eyo yabaawo. Omwana afudde ebirwadde bye. Sigaanyi kati Shalom mulaba nga wetunyume kati. Ninkera nenfuna ekizibu enkya. Mulimu Abannayuganda basiru bayinza ogamba Shalom yamuwadde obutwa kuba balabye mbu olina giraasi. Alabika yanywedde ku giraasi ya Shalom. Ye yasembye okukola naye bulijjo nga takola naye. Some people don't use logic before they switch on cameras. Naddala mu abateekako lives. Temukozesa mitwe gyammwe nga mugenda okwogera. Oteekako live otaddeko omuti totegera bulungi oyogere by'ekisiru. Yena aba n'omusajja omukulu omusajja mukulu gwe nalaba. Wali yava n'agamba agogo tannafa. Oyo naye muveeko. Ekyo nakyo kinywa enjaga. Kiveeko. Kisiru kati twamuziika gyali. Kati akolayo endala ng'agamba afudde. Je bigwa bera ku TikTok. Anti ngaye nti kisiru kinywa enjaga. Kati kati teyafa. Oyina omulaba gogo akyakola video za goodbye. Katola anti awo nkugambira. Kati gwe muyayu gwe video wagiekayo ddayo gitunuuli. Ddayo gitunuuli omanye nti oli musiru weekube mutima gaye ndi musiru. Ebyaddala. Kimanyi kigenda nasalamu n'eno video kyagala gikolera duet. Kyekikulaga nti oli musiru. Kati n'eno video genda kwagala. Omanye omusiru ne bwakola ensobi tamanya nti agikola. Bagati agamba kati n'eno video kigenda gisalamu kigambe. Amazima teyafa kubanga kisiru kinywa enjaga. Kisiru. Si buli munywanja agamba musiru. Si buli munywanja agamba musiru. Ekyo kisajja kyo specifically kisiru ate yenga yo omuntu. Kyemanyi kisiru. Oshegera. Ate kigenda kunkolera video nesizira bakuba na ku blocking. Kati beereyo ne video bye ebitatambula gwamanyi.
Ebintu tebya fitting amuko juga Bronyoke ndagoga mazofa. Waliwo live ginakola. Shalom ninkaba kuba manye kyankabya. Nalina obusungu bungi nti nkoze buli kyensobola okulanga gogadde wake. Afuna send off. Nengolaba abantu ngaakufiirako ku live. Wali ebyo bikazi ebiri ebweru bikazi mmwe. No mwana kati waliwo omukazi yammalamu amaanyi nali mubalamu amagezi nga na menta wange mwagala nnyo Judith Hard. Ku magezi g'olina n'okusoma ku watuukako and you say that I led to the death of Gogo. Judith Hard. Yakyogera? Yes, she did. Judith Hard ku magezi g'omanyi g'ayina. Like yadda mu kamera n'akyogera? I saw that video and I blocked Judith Hard immediately. Omanyi obanga wegomba omuntu. Judith Hard naye mulokole bulijjo. Olaba kati nga mwe negomba Zari nti wakabi menta biki. Ninda bazali nga nkolera video ekisiro nzigwamu amaani. I know. So that's the same way I felt with that woman. Era nkimanyi mulokole Judith Hard ogenda giraba. Mulokole. But wampaayiriza. Kimanyi wampaayiriza. Wayagala okukuma mu mulyo Banyarwanda bankyawe, Abanyarwanda banjagala. How do you feel, woman of God, Judith Hard? Naye manyi agenda kwagala okuduwetinga video eno naye sijja kuddamu. But I want you to know that I was angry, you hurt me. Respect jinainda bamu oyo mukazi nebifaananyi yakolanga zi charity oyo Judith Hard nga tujja. Nagendanga n'abaana ba Ocean, tugenda n'abaana abalala ba Genius nga tumulabanga mama waffe tumuwa respect. Nojja nojja kiringa gw'onoyogera ku Jebbi ekintu. Ngate Jebbi mutabaniwo. So mukazi gwe Judith Hard, all that respect I had for you. Nchimanyi ogenda gifuna eno video kuba nawe wayingiramu ebintu bya likes ne TikTok ogenda kugiduweeti ngambo yagala okukola naye ekintu kyokola kyali kibi nnyo. You had my number. Kuba ayina lwe yampereza message ku bintu by'ekisiru mbu kimanya tukola ice challenge njagala ogijoininge. Why didn't you ask me what happened to Gogo? Ice challenge? Ayina byampereza mu ne bya bucket si bucket ebyo byali yamperezako video nangamba kati wachi wobo oyine namba yange lwaki tewambuza nga tunakunkolera video okwagala likes and clout bwobo mpereza mu bintu by'ekisiru lwaki ko issue tewankola nga Bruno what really happened to Gogo tuwulire kuba gwomu ku bantu gwe twasembye olaba naye dano okumpaayiriza ku internet gwe mukazi gwe Judith Hard. I was kati nayine nako ku mutima Shalom ye yankabya nze bisale bisinga bwe nyiige nnyo I just burst out kuba mba mpulira Shalom nayine nugu n'obusungu eri abantu abamu ate waliwo ebikazi ebweru ebineesibyeko byanfukira bwo bwewulire ewali erinnya lyange nga bapamawo ng'akoleezaawo zi live okyegera oba nabikola ki siina kye nabakola bakazi mmwe mwana simanyi okyegera onansonyiwa leero Shalom njogeza mbukambwe because abo abantu banfuukira ekizibu newemba waliwo byemanyi ebyo era bigenda kuddamu bikole live mwemanyi mwe bikazi mwe ebimu ebibere ebweru buli awaba ekintu munjogerera newemba temwina kye mumanyi mupamawo bupami baagala oyitewo okyegera kuba mwagala likes and nonsense and shit you understand naye Shalom zekankulira ekintu kimu blood mwe bantu mwe abakolera abantu videos this is what you should know. You don't know what you do to people. Ate omuntu omulala ayinza obutasirika nganze Bruno ojja kwogera ku muntu ekigambo ng'alina obusobozi obumalawo obulamu bwo abumalewo. Don't joke with internet. Ndowooza wawulire oli gwe baaliisa bbi okumanyira maama w'omuntu paa kati kikyamuli ku mutima abantu mubeegendereza ojja kwogera ekintu ku muntu. Nze nina omuntu gwe naligenda okukola ekintu kwogera ku mwana wange ne pazo yaŋŋamba yalina gwali amaliridde ng'alina kukwata akasente ke konna akamuteekemu omukazi yakuba kaliya emyaka nga 3 ate gwe bano abantu bali fane olowooza omuntu asobola kuteeka musende meka ne bakutega ne bakuba ebikonde tegiwera na mitwalo 5 so mwegendereze nga mukolera abantu videos be sure abamu excitement ya internet and likes ate kambabulire mwe abantu mwe abalina toxic content that content doesn't last. Content yakkakkanya voola that content doesn't last. It never lasts. Ochigira. Shalom twali mu state. Everything I did for Gogo katika nchikubuli ya Shalom. Gogo lwe yasoko kunsinkana na mubuuza ebintu bibiri kuba twakola live. Nemuka mwana we bali kujja ku live stream yange. Kubanze Gogo nali mwagala nali fani we. Nemuga ni kati nze nkukoleddeyo ki. Nangamba omanyi just mbeereraawo. Kuba siina maama, siina taata, siina muntu wa family yange. Mbeereraawo. Tonvangamu.
ate Shalom zebanga lyomanyidde nze simanyi kuva mu bakyali bange era ndi musanyufu nti till the day that Gogo ne munaku zesembayo I did not give up on Gogo. I was there and I know that Gogo is very proud of me wherever she is, that I kept my promise. Kitegeera abamu kumwe mubeerawo mbawulira clout biki I don't need clout. Shalom, if it is likes, I have seen likes. If it's trending, I have trended the bad way, the good way. Yonambirabye banvumyeko sina kyendyawo kyenkola nti kwesanyusa oba kusanyusa bula okitegeera. I am just doing the will of God. Kubanze ndowooza nti Mukama yampa ettutumu okuyamba abantu abalala. God gave you fame to use it to help other people. Yes, not for my own self. That's what I keep doing. Era nze buli antuukirira bwe mba sisobodde ngamba munaye sijasobola kukuyamba naye mba nsobodde ngezaako. Because buli lwennyamba omuntu be abantu abansabira. Omuntu abira onaga mwana ye gayo mwana okitegeera tomuvaamu Katonda mubeerere okitegeera kati gwe weebuuza nti ekizibu ekyandize ne kimalawo gayi ng'akyali strong. Tulina abantu abatusabira be tubeereddewo. That's beautiful, eh? Yes. Tulina abatusabira eyo omuntu ngambeaga Katonda kuma omuntu oyo munkuumire. Okitegeera goyinza oba wano Shalom mulaba naye ng'alina omukazi gwe yayamba oba asasulira omwana we fees. Kati nga tomanyi omukazi oyo asaba nnyo Shalom abeere kati gw'oyinza okufa. Ate kino njiri mu kigamba abantu buli lwowala n'omuntu nga takulinaako buzibu Katonda agenda musitula. Kyova every time you people gang up on me, he keeps elevating me from glory to glory. That's it. And I'm not going to stop shining. I'm still shining. Mukyandaba ate Katonda yampa strength eyo nti mwe munzalayira ate mwemberero wa kabi nti gojja kujonzala we talina kino talina kiri ate mwemberero wa kabi mwekyo ate naawe wakaawo okimanyi ng'omaze okukuma akalive kaako nti Bruno ke wa kabi okimanyi okifiiringerako nti vidiyo yo neetambula tewali buzibu naawe okifiiringa okimanyi sajjako kaakabi ate sikinaako buzibu. You keep talking about me because I mean maybe you're somehow elevating me na wenti go onjogeddeko gwe oluyinza olowooza onkuba magi kumba onsaba glory oyitawo kyenkubuuza kirimbo ebintu nga go gamaze okufa tewafulyanga like nowulyanga too much pain, you have been betrayed, abantu boogera bino natuka time ffe twakubiranga ku masimu nga tumanyi ekiriwo weetaaga ssente weetaaga otambuza omubiri gwa gogo ekikwewuunyisa abantu bawoozanga mbusimanyi twalidde ssente simabiki. But do people know singa nkumenyera tewali nona ssente kati ng'otandika oti Shalom ebbanga ly'omumanyidde omumanyi with transparency and money. You understand? Omumanyi yenjukira ono omuvubuka yakubiranga ng'akunoonya ani Cookie promotions ng'ayagala muyambe awo muyanza ssente awo nenkula mwagenda ne Rwanda okitegeera paka mu Rwanda nga baziika bulala omuntu amuziika yeekeeyo waggulu mu nsozi bute balina bijja e Rwanda bamuzika mu cemetery. I think abasinga balina I don't know Gogo bamuzika mu cemetery, so I don't know if they have omuntu simanyi sijja kwogera nnyo bye simanyi oba balinayo ebijjanga. Gogo didn't have anyone like any family member at all. Yalina anti we gwe twala bakuza oba yali anti yamukuza anti olwo anti we yaliwo ndowooza ne uncle w'omu kati ne abava ku anti waabo baaliwo abo abaana abatoyaya but family esinene nnyo eri awo teyali nnene nnyo eri awo. Ninjagala okwebaza Abanyarwanda mwenna ndabakunda cyane Abanyarwanda mwese I love you so much. Rwanda ngina kuddayo njagala naggulayo ttaka. Shalom Abanyarwanda banjagadde kati already ofana Abanyarwanda already olina Munyarwanda wagwe kiggu jjajja wange azala maama wange tukirabye yali Munyarwanda oshegira nera tekinzijako ndi Muganda kati mujatanga okutandika ebintu byokunsosola ndi Muganda Abanyarwanda tubaboole oti mudde wammwe ndi Muganda temumanyira muvandi mwaganya Abanyarwanda tubaboole comment eyo ntero gira bantu awo kamina nkuseseeki Abanyarwanda mudde wammwe ekikuseso kimanyi Abanyarwanda baagala nnyo abana Uganda batwagala nnyo Shalom muyimbi azono gwe twali naye gwaleeta yekerekere nayimba ku Paradigm omuyimbi gwaleeta nga atwagala nnyo e Rwanda
Onde twasula ne gwatwaje ne munyonyo. Kevin Kade. Mbaye mwesekereke. Kevin Kade. Inze sina murundi gwengenze Rwanda Abanyarwanda ne batandaga mukwano. Ola kuba obafana na. Manyi byawo kati nga jebbi agenze baga ono mucholi wawo ate. No muna abantu abo balaba if you're good to them they are good to you. They're not bad people. Abanyarwanda. Just okuba nti abantu abamba tebannaba kubasisinkanamu. Ochegeera. Aba bantu bakabinyo bayina love, real love. Nga basazeewo okwagala bakwagala ebyaddala. Shalom za abaana Abanyarwanda banjagadde. Banjagadde nimandete n'okulowooza okwagala okudda e Rwanda. Osengukobeere. Kati kankule ekisesa. N'omugenzi muze we yafiira nga ayagala bakugenda ku Rwanda. Abanyarwanda bakwagala ebyaddala nga bakwagadde. Ochegeera. So n'Abannayuganda mwagala ebyaddala kubanga Abannayuganda mwana. Simaina kinyi Abannayuganda bakwagala. Nnyo. Ebyaddala. Era kyo sikina kye kinyi. Abannayuganda ba Team Brunoke mwe muli bakannyo. Abo bamanya abangulire emmotoka. Oba isaako. Oba manyi. Ne batava ku mmotoka gomanyi bakoze. Bagula zi tiketi de bakola kiri buli kyo bagamba kibatirako. No baletera kati leo tuyamba ono ne bajja ne bamuyamba. Abo bamanya abo Abannayuganda bamanyi. Era mu Abannayuganda muli ba MVP. Ate by the Ugandans mwebale nnyo Abanyarwanda basiima how you treated Gogo. Basiima. Batusiima. N'engeri gye twamuze waka mu bulungi mu bitiibwa Abanyarwanda basiima. Mwalaga nti muli bantu balungi Abannayuganda. Postmortem ya Gogo yafuluma. N'abasinga tebagitegeera mbu yafuluma. Otajja kubuuza what happened to Gogo kyekyavirako Gogo okufa. Naliwo nga bagisoma doctor era pathologist. Yagisomera manager we nga wendi kubanga they wanted three from her side. Nange manager we wampita mbeo. It had a lung infection. Infection y'omawugwe. I think which later developed to pneumonia. Chobola yalinganga sa. Kati ba manager be boti bakifaako. Bali balaba chansimbu. Epilepsy era boche bagambanga. Mbu bayina ne card mbu yagiineze ensimbu bwezito. Kati kiti ekya lung infection tibakifaako. Oshegeera. Fiti twakimanyira ffe nga wabuuza lwaki assa bw'atyo. Kibubadengako. Salom tusanga abantu nga asinizinga nnyo kiki oyina na sinuses. Yes. Kati naye ayina ekintu ekyo ekyokusanga okibuuza bamaneja be naye lwaki assa bw'atyo. Ekyo kintu kyekuva dda bw'atyo. Tewali buzibu. Bwekyo twogera ku ndwadde. So kumbe it was a chronic lung infection that was growing and it later her lungs failed. That's what happened. Amawugwe gwalemererwa. Yes. Kyekyo kyabaawo. Naafa. Mani bangamba ntwali tushootinga. Olina ngamba ko gafudde. Soka nyenkebera ku page ngenda okebera nga bituufu. Nze munayi shock yampita nam because before twali tu planning nze tudde tupasinkane nga tebana bakuddayo kuba bali ba planning akwagala kuddayo waka. Ati bampa muli awo nalowooza n'okulowooza nti kisoboka. Ngenda okubira manager we nga ali stranded. Tamanyi Luzungu. Tamanyi Luganda. Ayogera Lunyarwanda. Kati awo nitandika okubira bakwano bange Abanyarwanda ali mu foreign country. Waliwo nenkubira Canary Mugume. Canary nanconnectinga ku assistant ambassador w'e Rwanda. Ishmael. Ambassador Ishmael n'atu receiving n'atuyita ne tukwatagana tukola arrangements. Ne bakolako bakola embassy n'Abannayuganda ne bakolako kye balina okukola. Era Abannayuganda tubeebaza nnyo ku kye mwakola mwenna. Kuba omulambo gwa Gogo okuva biiro eri yaliyo okuvayo mu ddwaliro Bannayuganda be baasasula abaali ku Kiboozi. Ebya postmortem embassy yabikolako. Postmortem biki. Then ambulance yatwala embassy yagitufunira naye era zaali sente abantu ze baasona ku Kiboozi bateekamu amafuta biki. Yes. So Abannayuganda mwakola nnyira mwebalire ddala mwebali kwagala Gogo. Yes. So agala abanye mge ku Bivu Organic wetubeera ku set ya mpa ku amazigo agaleseeri. Agaleseeri. Ga ku Bivu Organic ku 0752602427. Bivu esangibwa Omengo ajaganyodda. Opposite Masengere bajjanja bisabutonde abalumizibwa nga muri mu nsonga abundula amazzi enseke ezazibikira genda yo ayina amagumba agamatwalo mama nalanga infections. Togaeri ya bulwadde bonna bulwa symptom nga teredde bulungi genda bakebere ku Biva ku 0752602427. Anko twatulyangwa otwetedde ekiboozi ekyayogeza abantu ebinene ekyakuba eggwanga
Ekibozi kyakuba ggwanga lukajja kuba East Africa. Ensi yonna. Teri muntu East Africa yakoze East Africa 35,000 people in real time on TikTok. Naliko nakufa bakuweereza empologoma nga ndi kulinda ba. Kitegeera. Bamuta Jackie yasooka okuwa empologoma. Jackie Mami Fina. Jackie yaweereza 2. Yaweereza 3 Mama Fina ndo nali naaweerezeemu. Zezaali empologoma 4. Buli empologoma erimu $4 bina TikTok etwalako kiwatu. Olimba. Kuzanya n'abasajja ba TikTok. TikTok etwala kiwatu. Bw'ofuna byonna akuwa 2. Batwala kiwatu. Babbi. Ombadde sikamanyi. Simba emanye mufuna zonna. Kiwatu naye ngeri ekoledde abantu ssente. Wakati nga abaana ba Nigeria baziguzeemu emmotoka. Kati abaana ba Nigeria abo bapera asobola okuva ku live ng'akoze emitwalo nga $10 Anko Bruno. Sikulimba. Ezo zibazanya games ezo zibamu coins. Enyo zenda ezaako coins. Omuntu ayinza okwagala Shalom n'agamba katekemu Shalom 13 awangule match. Ye ngalaba ayagala just imagine singa teams zaffe zalinga zisamba nga tuziwa tosobola okuteeka Man U emitwalo 2 n'ogateekamu nga tiimu yange egugyeyo. Kati nabo bwe babeera online birimu ssente nezaddala ebyo ebintu okuba abaana Bannayuganda tebanabitegeera ebintu by'okubeera okuteeka ssente ku kaadi pushinga coins. Omunnayuganda preferringa zikuweereza ku mobile money. Soma ennamba ng'akuteerako. Naye neebaza Abannayuganda mwebali nnyo ekintu kye twakola. Man, me I'm happy nti we set that record. Era Shalom nze siina kye tona kyobanja munnayuganda. Siina kye mbabanja naye kye mbabulira nti we are going to take things international. Nti planning amaaso kabo mwala beppera ali mu kujja Uganda. Planning kulinkinga app n'abantu nga Pera already tuwogera mukwano gwange. Pera? Yes. Planning kukola kati live stream ne abo ba Pera kati oba nti lokola live stream ne Pera eyinza okuba n'emitwalo 5. High speed na yajja mu Uganda. Nabire habi tuofu gwali ku mutimbagana. Ajja nabale bakoze tour. Tagaza nyo kifunira ddala bw'okikozesa obulungi. Okikoze fene tutandika ebigambo ejja mulema. Masa wali ne international star gwe baagala oleeta ku Kibozi. Wakabi. Ne baagala je ku Kibozi atule ku live nange. So gwe Kibozi jo kirabira n'okikuba n'okivuma the post different. Recently nali n'abamasanyalaze nina agreement n'abamasanyalaze aba UEDCL bajja namulaba omwami ne batuukirira abantu. Kubanga obuzibu tulina n'abantu b'amasanyalaze babadde nga tebatuuka mu bantu. Naye kati mbateeka ku Kibozi omwami omwogezi w'Ekibozi ajja ne mubuulira ebizibu byammwe n'abiddizayo bakamaabe. Gatulongoose kampani nyingi nabikole Masavu aba Premium Distillers nkola nabo. Nina ba Dr. Katana bonna nkolagana nabo Mami 256 Avatar Designs awo nabenyumya. Waliwo Copenhagen School of Catering and oyo naye bonna abantu bange awo bonna bali ku Kibozi bali kuonga ba sponsor. Nkugambe Saloms ebintu mitwala kati monitor. Sente. Sibya kudambo nerinya naye ng'oli mwavu. Ebintu bya likes views na bivaamu. Zibaawo kyobola abantu bange bakolera strong enyuma. Ekibozi kati nakiteekawo nga a tool to help and change people's lives and also build our industry. Kyobola buli muyimbi ayagala ekibozo kikozesa ajja ne tusondako sente za ticket ne tuactivatinga shows affe. Tetu affecting ana ava tugamba ekibozo wetu twagambira ekibozo okwemulanga kususse bamukola ebigambo. Waliwo abantu botasobola kufuga Shalom. Omuntu ajja kola live nga ne omuyite najje eno kati kankubuuze gwe biseera bisinga nkola byengoli ne King of Karagwe Kironde nogezaako muomba n'akuwa n'ayita yeeri bannange tulina Dr. Kiro naye mukyazadde ku Kibozi agenda kujja ku Friday. Dr. Kironde agenda kujja ku Friday eno kwenya interview ya ncha ku Thursday agenda kutubuulira encha ku Friday. Dr. Kironde ajja njagala atubulire Karagwe yatandika ddi lwaki kabaka wa Karagwe njagala bina n'omukontrolingo kyajja teka mjukira gwoli mulokole musajja watu tujja giteekayo Kiro bannaye mu nsonyi Dr. Kironde bwajja maama wange nyazala wange osose kwetonda mwenna Dr. Kironde bwajja temunninya nze just Dr. Kironde mwagala njagala ajjayogera eri abantu kyonna ekinaddakaawo temunfuukira ekizibu show ebirayo Kiro yo omwana we kirabaako kati nga buli era nga akola ku Kibozi ku ssaawa nnyo ba Jaden baagala kochi atamanya Luganda tabitegeera
okitegera tekyakangamu kye bagambiramu kati ffe nga tuka naye bawemula olaba abantu abo baliko ebirungi byonna ebize bibaawo balonda mwako kati omanye emirundi gye tubadde ne show ezizimba ku kiboozi okwo nga tebazoogerako twalina show y'aba single fathers versus single mothers wagirabeera kubakira price ne mayende ne beetwala ebigo ne biyitirira awo tulina show nyingi industry talk y'aba promoters versus musicians UEDCL waliwo tata waffe Mayinjaro yajja ne papa Misach ne boogera ku industry we have had developmental shows lwaki ofuna shame eriko abavubuka ate ng'omanya abavubuka bali mu vibe yaabwe toba controlling kuba ojja babo obalemesi okitegeera nze ekiboozi waliwo oluusi lwentula ogenda nga batwaliddemu kyaliyo naye n'obakomako obukomya nga mulekeraawo okitegeera muba muli awo muyenaita truth or dare n'akubuuza ku muntu ku nga toyagala bamwogereko nogaba nenkoze ntya olina okukolera abantu nedda waliwo oluusi tusasula ssente kansasule ssente okitegeera nosasula w'amajja okitegeera olina akayimba kayimbye kano akaluhanga shitwe wadde lwane natadde mu vidiyo tenakufuluma akakayimba kaaliwo kuva dda mu Banyankole obwimba abanyankole bazze bayimba mu churches obwimba obubamu mu church era bubamu so nze ka inspiring nnyo Aline we yajja wano Aline yalinga olaba Judith babiri w'e Rwanda oyo omukyala Aline wakabi nnyo e Rwanda wakabi nnyo gahonga yiri wakabi so Aline we yajja wano ate kati nze muyambako wano kati obula Shalom nze I'm not only an artist nkola ebintu bingi kati Aline zamukwasaganya wano era nadiruze zenkutula wano nti oyagala Aline oyina kukubira nze kati omuntu abeerawo ne yeebuuza oyo akola dimba nkola muganda wange nights zonna zenhosting basi tubuuza nnyo naye Isabella yakwata kati onawo ne yaluna buli Thursday luna nalivaako buli ku Lagatos buli Friday buli Thursday ekiwaatulaawo Lagatos mugagga oyo atuwa ku ssente bambi w'amaanyi oyo atuwa ssente so bintu byakugattagatta Shalom because abaana bakula n'obudde bugenda muze yayimba tuzanyisa ki tuzanyisa obudde anti wala atubuuza kati naye kati akola ddi lwakola buli wakola yalowooza oba oli mu mboozi awo ku kiboozi bankola sisobola kujja ku kiboozi nkijjako for a purpose buli lwe nzija ku kiboozi mba ne guest but I have sponsors who expect me okuyisaawo obulango bwabwe who expect me to appear ate nkugambe nti nebeba ng'ovudde kusendeza abadvertiser bange waliwo nange TikTok zempaayo okola live ng'abantu bagiftinga biki waliwo akasente keetekayo every week bagita weekly recap biki era obusangasanga n'obulango bw'abayimbi abalina ebivulu kubambala kati bulimbi alina ekivulu abalina okujja ku kiboozi abaagala okuyitawo so mba simala budde it's monetary ekyo kyengamba buli omu oli tiktoka noonya engeri gy'ojjamu amazina oba empere oba kiki oba otambulanga golira ofuna okya ssente mu kintu ekyo noonya engeri gy'okimonetizinga tokikola bukozi just for likes nkyabantu bagaye hala baserebu waffe uli ku boda kati waffe wetwagambira Bruno K you star muleeta abayimbi ku tugamba Bruno kati you're not scarce does it affect your brand? I am very scarce ngamba ngoli akola ku kiboozi andaba ku Monday lukka n'oluusi ku Friday wemba nyigiriza nzija oba Wednesday but waliwo okundaba ku live naye nga tondaba physically Shalom wali onsanzeko mu bbaala bw'oba tonsanze ku Isabella nti kola toyina wantu wogenda kunsanga I try as much as possible to make myself scarce Shalom sitambula sizunga era nkugambye nti ekimbeeza ku live I be doing something that's bringing in money ekireeta ssente yes it's not for fun nakulabye ejjo gundi Isabella Tuesday nabyo Mr. Brody nendaba Zafalani Zafa bambi yazze nampagirako Mr. Brody naye yazze okuva ebweru kati bamugyewo oyo banna kibe bulaya musajja wange nnyo
tukwatagana nyina ajja ne ku kibozi n'aziniramu abantu. Amazina gaago gazina agaago. Musajja wange nnyo mwagala nnyo kiva e Bulaaya. Era waali nja mukubonamu omubuuzeeko emboozi ye Dubai. Nyumizeemuko. Kiva e Bulaaya ngenda mukuwa. Abeera muno mu kyanja? Mwali ali mu kyanja muno. Ojja kwanguwa. Ngenda mukuleetera akunyumiza emboozi ye Dubai. Kuba aluddeyoko. Aluddeyo? Dubai Bulaaya bannaaye. Bulaaya emboozi ye Bulaaya akunyumiza. Bonoke Dubai si Bulaaya. Bulaaya ati yagiyita Bulaaya. Obanga agenzeeko essoroti. Eyire baddayi. Banye mugende abagala ogula essimu ennungi ku Andrew Gadgets esangibwawo ku Ivory ku G19 essimu yagwa mazzi yafa Face ID era ndali azimbaga spare iPhone 16 17 byonna ku namba essimu ya Andrew Gadgets eri awo 0774 65 85 95 genda yobenga ofunira ddala mpola Uncle Bruno twogedde ku boozi z'emitwe twogedde ku kiboozi katwogere ku industry yamwe ye Uganda ya music. Nkola interview Bruno K n'abayimbi bangi yakatambi abasinga bw'aba alina hit baba tebamuloga hit wezimugwako ngagamba bandoga eddogoli mu industry abantu bagiye kukola omazeemu ebbanga tukola nko statement ezo nti bandoze ani zisibikiriza musajja mulokole. I think eddogoli wa amaanyi bw'olikiririzaamu linzoba gyeriri enzi ni musajja ki mulokole ate nina belief nti teri ayinza kundoga abaana bakwatamu. Wuliriza Katonda gwe nnina yatonda eggulu n'ensi ate nkimanyi anjagala. You will always protect me. Ano nyo kubuza Uncle Bruno K gwe omulokole ate lwaki ohostinga mabala mabala okuhostinga bantu banywa omwenga ate ng'oli mulokole. Alinze mba anti wuliriza kiri bwe kiti si hosting anti hosting night ya Busego. I host the night of a live band singing lukoba music. You will never find me hosting the boba. I host something that I love. Njagala nyo live music. Era nights zange zen hosting azibira mu live music. Obulamu bwange nava ku live band music awo okyegera. So kyekinkozesa hosting bwatu for the love of live music. Oyagala nyo music ali pure. Ate nze obulokozi bwange kyobola njagala nnyo kufaniro. Apostle Grace oyo golaba tanjaji nga nze nsobya amesina just like everyone all of us. But even the Bible says we are not perfect. I'm not perfect. Nini we nsobya mu nsi siina lunaku lwe nali ngenze kufaniro bantu ne bandengeza muli mu church nga wakayingira ne bakusunga mu mwa Shalom wuyo yayenzi wuyo toli kiraba kufaniro. People will welcome you with open arms, with loving arms. Kati fe Apostle Grace yatusomesa message ya grace gye bayita the grace message. Regardless of what you do, come to church and pray. God loves you. So I don't judge myself. Kubanga Katonda akebera mitima. Wakebera omutima. Oyinza okuba goli musabi nnyo ninga malaya akusinga omutima omulungi. Tobiwulira nko. Shalom lunaku lw'enkomerero lugenda shookinga abantu. Otunula bwoti mu ggulu. Ng'omusumba otomulabayo Shalom. Yesu yakyogera kiri mu Revelation 11:24. Naye ate nga malaya gwe wasala ku gundi mu nfoofo feeyo. Awo mpanika omukono. Gyali. Owanika omukono. Anti ebikolwa Katonda akebera mitima. Chagira. So judgment day ja shocking abantu Shalom. Ng'olengera musumba bamutwala mu Geyeena. Judgment is for the Lord. Tokkirizibwa kujajinga. Katonda yamanyi akebera emitima. Kitegeera. Omu ku bantu bemanyi mu nkwano gwo lili puzzle. Lili puzzle kyaliwo nnyo nnyo. Nnyo. Nina best man we. Temwatuita ku mikolo kyokka na kamera mujjako interview. Wuliriza. Mama Faridi twali tugenze ku kyala. Kwanjula tugenda bayita. Tuli mu planning okwanjula okugenda omenya ibanda. Ekutuke mu bisatu. Puzzle agenda kwanjula. Mati kasete kayiga katamanya okebakira wachi wansi mu tundu baali eyo gyali. Ninga lwaki tetwanjula nalwebe. Atubeereddewo. Yani? Nalebe, Pastor Nalebe. Patricia. Omwami omukyala musumba. Atubeeredde omukazi bannange. Omukazi wa kubeera nga Shalom. Era mama Jessawa yonna embaga etu July nga 16.
nze wendi Mwa 16 July omwaka ogujja tugasamba kadaali. bw'owulira emboozi ya puzzle n'ebintu bye bayisemu ne Patricia butuufu Patricia omwagira ate nekyakyenjagaza naleebe mwe abakazi mwe abali eyo bw'onsanganga ne mikwano gyange teweefuula agiwalana kubanga bwe mba njagala kukuwasa mpita mu mikwano gyange akalulu akasooka era maama gye bwe baagala muwaso ojja sooka yita mufi bakasukugye mutwalinze Jeno. kakati abakazi abamu bali weird osanze munno n'emikwano gye ate tobaagala waka Bw'obajjonkera. baabo basooka okubuuza Wantamya mikwano gyo. ye ebipiirapira byammwe bye mugenda okulaba bannaye abakazi mmwe mwesonyiwa omupiira gyaffe temwogera ku kigala saagala mukazi ayogera ku mupiira Akutayo mpira. nga tutakwata ku telemundo zammwe mwesonyiwa omupiira Kati bali ku simanya Netflix. Big Brother simanya biki Big Brother akyaliyo. bakyabiraba Big Brother babiraba Oi. abakazi babiraba babinyumirwa babifoloinga no bifoloinga mwesonyiwa omupiira omukazi bw'oyimanya nti bba wayagala nnyo maani weekako wagire maani yo Musajja musanyusa. Omuntu obutono obwo. Neno jjonkera tiimu yange baagikubye nno. kambale trick nno gye balina omumanya leero Akazi otunyweza emitima. omusajja mugambe dadi gye leero tugenda twaleko maani ffenna wallahi nja kukutwala otuulaawo tutule wano twale maani yo kati neekaza ntya nveewo ngenda mu birala mumpira wakusabira omupiira gwa dakiika 9 leero banzisa abasajja obabuulidde Gwa dakiika 9 zokka. 9 oba emba 9 na 2 ng'oyongerako 9 ekirala temwogera ku mupiira gwaffe abakazi Kwani ndotaka ku ale kick off. Etaka Everton Man U. Munanya kitundu. Ogwo nengulaba. Mbana akavao 11 Liverpool jenganya nayo kanja Liverpool Arsenal. Sawe yo nga nya Manchester tegwadde mukaaga olwo. Okuvuga okudda akasimu 7. So abakazi kye batamanyi kinawa ku mukyala ali puzzle mikwano gya puzzle gyonna agyagala era ffe puzzle agenda otubuuza bannange naleeba ono tumugamba ffenna twali mabega ga maama Faliidi bwe tuti twali mabega ga maama Banyanyizaako ewaabwe bambi ne bampa n'emmere. Maama Faliidi ayagala abantu Twagendayo ko puzzle anyanyiriza. ne wano musendeza boys emitunda siyazireeta era finance Maama Faliidi finance wa puzzle tazannya Nakati ngwagala puzzle akukyawe yogera ku maama Faliidi. Aina gwe It doesn't bargain. Aina gwe yatidde ku musajja kwe liya gamba mbu crash on Maama Faliidi puzzle yali Amos. Otya. How you start? Naye twanyumirwa abaana b'Ibanda. Twanyumirwa abayimanda batwaniza bulungi. Era musajja wange puzzle namusanyukira we bali kola decision wetu ya kintu kikulu. N'asalawo n'amalirira. Mpola. That was big. What a man, kwali kukyala okinnyonnyodde. Mugera beera okasuku. Patreon yali wa Bozdom kasuku kyaliwo. Kasuku musajja wange nnyo twogera n'emirimu ngimuleetera. Kasuku simunaako buzibu. Tomunaako buzibu. Omuyeka gwenako obuzibu. Sajja ffe bamukwano n'abeeko comment gye wakola. All my enemies are suffering. No, simunaako buzibu. The reason is nze sagala muntu ajeregereza haso yange. Mojja sente. Kuba tomanyi haso yange eriisa abaana bange, eriisa maama wange, erina abantu beeyamba. Shalom waliwo ebintu byetuyita ebyokusaagiriza. Mbega tabula. Kati nze Shalom mmanyi nti oyagala YouTube channel yo n'obulamu bwo bwonna, mmanyi nti oyagala nnyo business yo. I cannot start kuwa respect gye nkwina kusobola kutandika kumanyira business yo. Shalom omuntu yenna alimanyira business yo abatakwagaliza. Debyo kawuliddaako. Omuntu yenna amanyira business yo abatakwagaliza. Kubanga bakwagaliza kulya ku nfuufu. Obonyeebonye ogwedda lwosabe. Otandika okulengeza edduuka lya muno yonna atunda ebintu bya biri fake. Oyo ye number 1 enemy wo. Aseera. Oyo ye number 1 enemy wo. Omuntu yenna akuba business yo. Sonyiza obanga omuntu nkwagala naye kasojja n'otandika ojeregereza wenzi gya ssente. Nze nina mwana awo TikTok gwe nali njagala sijja mwogerako. Nga mwagala muleetera n'emirimu. Nimusanga avuluga ekiboozi. Namusanga just for like. Muwala mulenzi. Mulenzi namusanga avuluga ekiboozi era yeemanyi. Ani? Suli. Wandiika otunze eno ndabe. Genda mu notes. Ajja mutegeera. Wandiika ndabe gyakumanyi. So namusanga ali okukulayiva avuluga ekiboozi akivuluga neŋŋaane ono gaayi. Kutaka w'amaanyi. Okitegera. So namusanga avuluga ate nga namuleeteranga n'emirimu.
waliwo abantu abagala obalangira biki akanze ne mutegedde mukubira essimu nga mu mulenzi ono kiki nga manyi n'otula ne mumwane ku advice nese bwe ne musanga asabula bubi ekiboozi ng'ali ku kiboozi ajjonkera era we nakoma okono oyo mulenzi ne ngamba maani era namweza message esembe ne mga blood nkutadde lubona bwe omu yeesonyiwe munne tosonyiwako Shalom nze ebintu by'okujjonkera wenkola ssente oba tonjagaliza oba oyagala ndye ku nfuufu ku kyalo ensi enkuba ensiraane okitegeera namwesonyiwa ne mmuvaako nga ono omuvubuka kaakole ki kandabe nga mulabe kagende nze mulimu abantu be nneesonyiwa n'okugaa nti kyenyinza okukusaba abamu bamugamba wemba nkoze nnyo mugamba tontabaala sikutabaala buli omu abeere bibye tontabaala siri kutabaala olaba personality nga Shalom I am too nice but I'm also dangerous at some point tinze nyiiga manyi okuvuma munokosa ovuma nakubira mukono nga sikulanga teri muntu ava mukono atamanyi kuvuma nga sikulanga ng'ovuma omuntu kaakati teri muntu ava mukono atamanyi kuvuma nakujerega okuba kati just weekomako bwekomi Shalom nti bwe tutandika kusimbula emu ku emu twewe so okukuba pena nga 10 nga zakwevuma ng'ate nkuvuma ebintu ebiruma naye awo navaawo Shalom byonna tubisobola kyekyenga bali abantu abali toxic ku internet mumanye nti naffe tusobola okuvuma musobola okujjayo nga olina omumwa n'otekako live n'ovuma omuntu naffe tubisobola nenkukumira ate live etamanyi nayiyo nenkujjonkera nze baneiba bange nabajjonkeramu omulundi ogumu tebanneesonyiwa baali banfukidde ekizibu bawandikira landirodi wange mbambalako emirembe nti ambadde ku nnyumba ezo emyaka 5 bonna nabasookako nakolanga netuva ku kyampanya siina gwendeekanira nga amukolera kasimu bwekati awo tebakomplaininganga notandika ekiboozi mbw atumalako emirembe nabakumira live Shalom ng'eyo kyabweti naliko buli omu yagifuna era kyemmanye baneiba bange abo teri yali azemu kunja wasooka bbazi zikala ndiyo giye talina buzibu mukwano gwange bonna nabawa era buli omu yazuukuka ne vidiyo ye ku for you page buli omu bagifuna n'omu ku baneiba yali asinga era banaye ensaano katonda muzibu Shalom waliwo neiba yali asinga okunzijonkera ng'akubira nnyo landiyo essimu gwe baasooka okugoba ozanya ne katonda landiyo yamugoba dde yamugoba gwe yamugoba n'enju n'azivaako kati na live zange naziddamu ewaka nzikola abantu abamu tubalwana empola Shalom ziteri anwanya awangudde billa njagala oddeyo otunemu buli muntu agezzaako okunwanyisa olabe n'ebizibu kyobola ntera nnyo kubakala kayimba all my name is Safari neka comment yako okagala wakawandika nga basibye entambi all my enemies are suffering ate kyawandise kyaki oyo guys amwinako buzibu era akimanyi kuba kati naye ye buli time lwe yafunanga chance okunjogera ng'ayogera njereegereza nga manyiira Shalom I'm a father ekitegeera bino byonna tubisaagamu naye ssebo gwe ebintu byokwogera ngo njereegereza ng'ate nina abaana bange ng'oyogera onnengeza omanyiira onjoogajoga simanya kino simanya kiri simanya alina byeyagobera ku Twitter Bwizi music does not cross simanya where naye nga gwe Shalom oli mukwano gwange nsiiba nkulaga sales zange online wabanga music wange ta crossinga nga we yali ogamba ta crossinga kyanja kansoke nkulageko kuba mukwano gwo ebimu byogera just for likes and what naye kirungi kati yalokoka yatereera kati zino baani abaziviewinga zino oba music tava kyanja gino gino emitwalo emeka these are Spotify streams 9 ate gino 83 ate gino 21 these are Spotify streams baani abastreaming oyo music atakurosinga oyo music aba acrossing oba abatakurosinga so omuntu ajereegereza hasoyo Shalom nga tamanyi bweyingiza okitegeera noddawo ojereegereza brand yange nze tumanyi sente zenyingiza mwezi sobola okubulira sente zenkola omwezi n'ogetinga shocked naye gwe oli ku brand yange ogijereegereza ogivumirira nze emirundi meka gy'olina nayo nga njerega brand ye mbuulira amazima
Nimwe mukayita tukolamu kantu ng'onsaba bbi. Ng'onsaba bbi. Twe tusaaga mukaawo. Tukolamu kantu. Era kino kyolina okumanya buli YouTuber buli TikToker onkolamu akantu nze seerabira. Kana kulabako. Oyina gw'omanyi yali kyaliwa. Nze seerabira. I don't forget. Nasimanyi mboli mukambwe. Era bw'onkolanga ekintu kino kigenda eri ba YouTuber ne ba TikToker tosinikanga amannyo n'onsala mu face. Bw'oyagala kumbuuza. I keep grudges. Sizanya neddira nkima tetwerabira. Muzzukulu wa Mugema. Tojja n'onsinikira amannyo ng'obadde ovuma online. Mwenna mukimanyi abadde. Anko Buno nali nsaagamu nga omanyi munnaye ebintu ogira. Baba nti mu binnya ebyo. Shalom, I am as nice as olaba nga bwe ndikamu. Bwe nvaako ate mba nvaako. Oba bulala. Bwe nfulipinga bwe nti nfuuka mafia. So don't take this niceness. Bruno ke. Mudakiika ntono. Bulijjo gundi mukwano gwo. Full figure. Full figure. Yeah, she's my friend. Namna byakoze ka video aga tewamusaasira nakumanya kati content naku zinabuze. Samanya. Ate nekirala there's a time I tried to call her. Mama Flower mwagala nnyo akimanyi ekyo. Simwinaako buzibu. Kubanga Mama Flower y'omuntu ku bantu abanjagala. Mama Flower nnwanira anjagala. Y'omuntu gosanga n'alwana ekintu. Naye kati Shalom kankubuulire. Mama Flower serebu wa kabisimu ye babbizi. Banja bamukubira. Nananga omulundi gwe namukubira n'atanzirira. Mirundi mingi n'endowooza nti ali ki. Nzogera okumanya nti Mama Flower afunye ebizibu namanya I think wayiseewo wiiki emu. Kigenda no wali wayiseewo wiiki emu ndowooza ng'avuddeyo ndowooza ne mu ddwaliro. So kwekyannenyeza bwereere. But I will reach out to her mugambe mubuuzeeko. Actually nekyamuyembeseze nziragenze ku live ye ne mu giftinga because mwagala. Nga wono ojja ku live yo Shalom ne nkusangako ne ntandika okukuwa ebimuli gifts za TikTok. Out of love. Yembo ate na otegera so which is okay. Shalom nze ntegera ebintu byange nze simalaganyiga ate respect je mwina konti yali anwaniddeko anjagala era nange mwagala simwinaako buzibu. Ataja kukakana mugendo nange ewaja tinna Kalembe asangibwa busabala ku stage December takizikyukira akusomera eddwaliro tetambula bulungi oli popular ziganye okufumbo buyuga abaana ennyumba zikuba ku bintu ekiro bakuziwa 52 30 75 29 nga 15 November tuli wa Mickey Wine ku Serena 15 years of Mickey Wine Monday ali ku Kibozi ku Monday eno tugenda kola activation ya show ya Mickey ku Monday ajja ku Kibozi Mickey Wine and friends bagina kujja so Mickey Wine wanga 15 14 nemeza milioni 3 tugendeyo tumwagire ku Monday ali ku Kibozi era ku Monday no baba amini wangamba ogenda kujogulira abantu ticket nkukoola baba amini Mickey Wine ku Monday ajja ku Kibozi milioni 10 eza show friends of Shalom Vurumula baba amini baba amini aka message aka kuba ekivu kituse ngali mu mwenda no hair trends Mami Dora gwajja okuntwala Mami Dora yangu leke meza gwajja okuntwalayo trends abagala obuvi obwakabi bonna obumalayo muganda wange yali anzisa ali muzungu ndo mwagala jinesi nayo batu ogere ko ali muzungu baka oyambala gundi baka wigi enkwakanya ali muzungu erieti ayambala ko wigi ali simina ko zaidi aleka naye yakola mu kantu teyategira bambi aka yagala akola mu kantu naye muri okena ali muzungu naye atenze ndio simina ko ali musajja wange mpozi naye yagamba mbana ko atachyogerangako tachyogeranga juzi na musanze agenda mu charity yanga abugambe ali ne bwabera nze yamulagawo yanga abugambe musajja abeera busy ali nange mba busy kigira so ali musajja wange nyira mwagala nnyo ali muzungu ali mwagala nyira chachi namusanga na juzi nga kirire nga zikirire wakaye nga yambuka nangamba ngenda wano ku charity ebiki sajja kaina dini ate mwa ku TikTok nga mlinga ataina dini nemwe namulina dini no ali dini ali ayina omutima omulungi ate ali wobachaliwo bwe kiri kutumira ko kya wensi weri bulunyo tuyetaaga bwemba sikwagala bannange mbadde ne kasu ku machana yakingamba ayina abantu beesonyiwa mu bulamu paka kufa nga ne mukabuli nze nja kuwanyuka omukono mu ggulu nambe Katonda omwana oyambonyabonya bannange nina abantu benneesonyiwa nga tulina n'ebitugatte nnyo naye nga nabeesonyiwa mu bulamu ne ku nsi nimuvaako ningawulira mwesonyiwa namufiisa Shalom kugambe buli muntu yali ajjonkedde ku bizinensi yange namwesonyiwa kobe muganda wange kobe mwana wa mama wange kobe mama wa mwana wange
kobe simanya anti nga wayogezezzaako okukakkanya wenzija ssente tukomaawo sikuyinaako buzibu naye nkulaba bulabi kubanga oba tunjagaliza banga saponsa bayagala okulanga abasembayo tunyuke kabinye nnyo essaawa namba yaweze banaye anti tubadde tuludde nga tetuyiraba abantu banaatusaasira ffe tuludde ne muganda wange nga by the way this is my first interview ever since I started I think ekiboozi by the way tokola interview nalina ze baakozi ba YouTube nasigaza ggwe kubanga balina engeri gye bayisaamu eggaali enkya mukwano go unajja wano ngaddako oli bwafunayo kasitoyi nga naye amukyaza imanyi nti kyalo omwange ayinza butuuza bwafunayo akuba bulunyokke nga amuleeta anko nalwo nana akujjonkedde takulekedde bulamu so ekitegeera so anyway njagala okutumira ku basponsa bashobekibozi mwena njagala obatumirako aba Bikole Masavu bakola akenge bata Coffee Spirit nkamanyi wokanywa wansi n'obikula osigaho oli soba n'okukera n'okukola ebirabo tukutuku TV sente so abantu mwenyine nnyo akantu ako kabikula wansi ka Coffee Spirit kali mu akagundi ako gyoweereza ku SMS giweereza ngena kubamba buli abagende ku page zange Coffee Spirit erudde mu kugundi kuno mu business teyakajja ate bangamba n'abasajja abakanywa baba ekayamba ate mwanyi emwanyi Coffee Spirit oyo oba ina sure abeera ku sure namuka Coffee Spirit Premier Distilleries bagenda okanywa wa kabinyo njagala okwebazaako Dr. Katana oyebizigo Dr. Katana ne ku bagagga bangi wa kizigo atabula kizigo avuga Range Rover nja mukuleetera atabula bizigo atunda bizigo akola ebizigo bikina yavuga Range Rover zirika ayo kizigo Dr. Katana ampe kizigo nkyesiige je bio brightening mu kubaye wanacho waliwo mami 256 naye njagala mutumirako ye agaba obuujo obugezza nyashi abawala abagala okugejja nyashi togenda kuva mu masavu ga ndogoyi magasavu gembizi gamale gesulike manga manyi okwesulika nga okuze waga masavu ga kabina kastamira bwati mukasana ngaligira likingali ebinya kali floating alite mami 256 jawo kutumirako abagala okola hips amabina musajja wange ono wa Copenhagen asomesa abaana okufumba mwagala nnyo okwagala nnyo musajja wange wa Copenhagen Institution of Catering Avatar Designs musajja waffe Pioneer Mall PF53 neka sound katambula ono yetasobya nga ku Snapchat kwakola ngo Ashim tasobya abana akwesa ku Snapchat eyo Ashim tukutumiddeko musajja wa Fashibu wonyo gwe manyono lasta bayanyeri nya Mugisha I don't know his name but goba na lasta omunyarwanda Mugisha abanyo motivation zezo Mugisha bambi Vero ninja kutumireko musajja wange nkwagala nnyo waliwo basali bange babayita Trudy's Saloon bali eyo mukono batumirako abono bane mukaba bagala nnyo ekibozi era bakibeerako kwe bafiira waliwo n'omukyala bamuyita Queen 16 Beauty Empire abo abona bagala ekibozi waliwo 256 Genuine Gadgets oya musajja wange bamuyita Ande yansubiza iPhone 17 era agenda jimpa ndi ku 16 naye agenda kumpa 17 sawa yonna Ande weebale nnyo n'abantu mwina abagala ekibozi abanyarwanda mwina nabakunda cyane mbagala abanyarwanda bampinta amakumi aga zirudde nina zikino mpaye ente ndiko ndi mutano oliko jja wange mpaye ente bulunyo ntandikiraawo kamaro zifuna tuzifune ente zange zigenda bampinta amakumi 3 gye ziri Seth agaggawadde ente zange lera 10 nono 10 ente zange ziri gisozi wakimanya abana wakati bagagga buli mwana ente 10 manyi ente era ente zange ziri gisozi oyina farm abanyarwanda banjagadde kati kyebangaye baagala okunfunira omukazi omunyarwanda oleta munyarwanda kati abanyarwanda baagala okipikamu nibagamba banakkiriza tebafumba abanyarwanda aba balimba anti kati tunya gutala kugamba abantu balina waliwo yasaba obuyami jangu okima omunyarwanda amastereotype abanyarwanda bakazi balungi nnyo kasita omuhandolinga bulungi bagamba mbu abanyarwanda tebafumba buli mukazi yenna abaako ne breaking point mukazi kasita omukwasa bulungi naye ajja kweyisa bulungi gyali weewaawo waliwo abatasiima ane womukwata obulungi tasiima naye abasiima gye bali bambi I think buli mukazi alina breaking point sawa nina tugenda Rwanda tuga kwambala white bwe mwambala obunga mugezo kima abanyarwanda sinaba mukazi tebanaba mumpa amufune jasi bangamba baagala kumpa naye tebanaba bamukuwe abasista bafo bakoze oti abe Uganda bana abe Uganda bagezigezi lanza andi ne bajja kunvuma agamwa
kansirike naye oba olina chance taasa mu Uganda towasaamu neze lwendi kunyumiza ennaku gyembizeemu n'abakazi n'abakazi b'e Uganda ajja kunoonyako ng'omwezi gutandise mu November awo bavoddenze naye ate ekigwe no the problem bunyako which you have I think when you love oyagala nnyo ate oyagalira ddala anti bwebuuza ate abakazi tebamanyira abakazi tebaagala baagala bya ddala abakazi omulaba bali fani oyinza okkeera ng'oli bad boy Shalom tukuba ssimu ng'akufiirako lw'otandika okwefuula nti olina keya awo webaddemu okutegera lwebaguzaaguza ebimuli obimuweereza but this guy is too much bannange Shalom why are you big too much baagala ba bad boy simanyi kyabawo ku bakazi baagala omusajja ali toxic akambwala kuba ssimu oyo gwafiirako bad boy geza okuba essimu obuzibu buva Shalom anoonya nnyo talina byakola nakayiga sometimes we have to be toxic in a relationship wala buli wabeera too sweet muganda wange kiba kibi abakazi baagala omusajja amukambwalyamu kamusika amatu naye kyenyagala osanyukira po balenzi kati kitwatandika abalenzi abakomamu omuliro gw'okwerwanako era ndi happy kati abasajja beerwanako nnyo boy child togetherness yeeyongedde mbaagadde nnyo mwebale nnyo abasajja kweyagaliza nti movement eyo twakyanakanga boys dormitory that was the main aim of boys dormitory kwandira ddembe ly'abaana balenzi sanyukire nti abasajja kati bakipiikins it's very amazing tebakyatwaliza zirep edda batwalizanga okulwepinga yandeepinze kyokka yazeewo kati ekyo kyakirwa nti kyavaawo so era ekyo big up boys ndi happy nnyo abasajja balina engeri gye beerwanirira nti kati olaba musajja munnaabwe waafuna ekizibu bonna badda kusaidia musajja munnaabwe lyena abasajja bannaffe baalinga batulyamu olukwe nga musajja munna ate ng'olukwokyo musajja munna kukumira live Shalom toliye Shalom era mulimu n'agasajja agasiru ennaku zino tegannaakubuuka okiraba nga kyogera ebyekisiru omusajja sooka omuwolereze tudde mabega mu kweso ge naye bulo ki ekyabaddewo naye sooka ompolereze basapana baledde nkomo tusiibule otuwaddeyo akantu ku Shalom 256 just yenya ogamba abantu temuva Katonda don't leave God mu ddiini yonna gy'omusinzizaamu Katonda ye Katonda tomuvaako na buli kyoyitamu wekasobola n'okukkiriza manya nti ojja kikkusa mwebale nnyo bafaani bange mwenna babaddeko ku 256 mwebale kugibeerako programu yaffe era tujja kudda tubongere akantu akalala nze Shalom nsiiba naye wano kyane twano mpola mpola nali ntandisa jimu nennemerera naye nja kuddayo oli wa sauna aba nga sauna ate mbi sinagigenda mu nnyo nnyo yali kazi okufa bufi tetugasuka otwadde ne Uncle Bulunyoke leero interview tutadde lwakuna ejja ku Friday Dr. Chironde ali ku Kibozi Kalagwe abaana mubeerase Dr. Chironde mumumanyi abaana mubeerase tokkiriza mwana bana simu musibe bulungi musule bulungi mweraba